Esanyu Mado afunye omukyala omupya omugole ate ono nga muyimbi byonna mbikuletedde maaso obinyuma obyerabiddeko bw'ati avuddeyo n'annyonnyola ku nsonga oba n'atangaaza ku nsonga ezitambula mbu yavuma nnazaala we maama wa Miss Dammam byonna byogedde maaso awo mbikuletedde nga kwotadde n'olutalo wakati wa Phoebe ne Mina the Queen byonna binyuma obyerabiddeko naye nga wasuze otya asibe otya gwe n'omulungi ampuliriza Ocean Media Call subscribe for more updates like share and comment below kunyiga notification bell obenga notified when take a video empya nyongera okujjukiza tulina Valentine discount tusiba ebirabo gift hampers to surprising omwagalwawo sobola okubeera omuzaddewo maama wo muganda wo taata wo omwagalwawo boyfriend wo girlfriend wo husband oba wife yenna gwandiyagadde okusurprise nga oba yakolera ebirungi tubikolako bulungi nnyo kabeeya kasamusamu akokuteesako obuteesa ate nga muwendo gwa wansi ddala nga bw'okiwulira bw'otyo newe nnyini ayagala okuzuula omwagalwawo tumukubira essimu n'otegeera nti oba akwagala oba takwagala kasita otugulirayo airtime tumukubira bulungi nnyo n'otegeera ekituufu love gy'olimu ntuufu oba nedda tusiba ebirabo ku mikolo kukyala okwanjula nga kwotadde ne birthdays tubikolako bulungi nnyo ddala tufune ku namba esimu gy'olaba ku screen yo kuba ntujjako ntandise n'olutalo lwa Phoebe ne Mina the Queen oluvannyuma lwa Phoebe okola lonchi y'emikolo gye gy'embaga n'okwanjula batiktokers bangi beetanira oba era ne bagenda okumubeererawo ku meeting eyo launch ey'okubeera nga agulawo mu meetings z'emikolo gye okwanjula nga kwotadde n'embaga bangi bagenda naye ate omuntu gwe bali basuubira obutabulayo yali Mina the Queen ne Aviator olw'ensonga ku mikolo gya Mina the Queen ne Aviator Phoebe yabeerawo nnyo n'abayiwirawo omubiri omukolo gwonna n'agwa vibe buli muntu n'agamba yes Phoebe ye mukwano asaana okuba ku buli mukolo gwa muntu abayiwiddewo omubiri omukolo agwadde vibe n'ebirala bingi nnyo naye tebalabikako ne posts bapostinga oluvannyuma lw'abantu okubayisaamu eggaali ne babayombesa bubi nnyo nti lwaki Phoebe yababeererawo ate bo tebasobodde kumubeererawo yadde omukongratulating yadde ka congratulation post oba message olutalo oti olwatandikira njagala nkulageko bwe bituuse essaawa zino obeera ate nga werabirako toyongereyo ku Mado n'omuwife omupya nsanga muntu alina mpisa mbi Mina the Queen olina omutima omuvundu Mina the Queen olina omutima omubi mugenda kugamba lwaki Phoebe bukyanga atandika okukola akalango aka Gomez Mina the Queen takolanga yampostinga n'amwagaliza naye wano Phoebe yasula ne mu nnyumba yammwe lwa mikolo gyammwe birthday gye mwakola n'Aviator n'ayita abaana ba TikTok bonna naye Mina the Queen ekyaganya okugenda simanyi ku Francisco ya Phoebe lonchi ye na Phoebe nawe embaga ye bweba yaddala oba okwanjula ebyotaddemu lonchi sibitegeera Mina olina omutima omubi omuvundu Mina tosobola nga tosobola kukola transport yadde akutwala eyo ate sobola yogamya bako fulanka nakusindikira ssente n'ogenda n'olaba Phoebe n'omukiiki n'obeerawoko gwolooza Mina gw'osoose okuzaala oyo omwana lwaki mukazi gwe olina omutima omuvundu Mina musagabanga nti kangende wa Phoebe mubeererewo mu background abantu bandabe ekisooka tokyayonsa tetwagamba ofunoza olubuto lw'amangu olwokubiri olina omutima omubi ogutategeerekeka omunafuusi omufundu ekitegedde beera ng'odduukirira banno tolooza nti gwofunye omusajja kuno alina oluzungu lw'omukatabo ogundi takulimbalimba abasajja ekiri e Dubai nze kankusomesa ate bino bembagamba ne mwakana omusajja amala okukuzaalamu tewekweka nnyo simanyi mu private simanyi babiyita private background beera ne banno ng'oli firi gw'omu yali badde asooka eri okugenda wa ku mukolo gwa Phoebe n'omutereza kopagalo kuba teyakutte okitegedde olina okuba Phoebe bawaata emmere wano ku birthday eyo gye mwayita embaga ffe ne tusirika yino yensibuko y'olutalo lwa Mina the Queen ne Phoebe ate nga lukyagirira ddala mu maaso naye nsaba twendowooza mu comment section okkiriziganya nabyo oba nedda Mina the Queen kyeyakoze kirungi oba nedda olowooza omuntu akolera ekirungi olina musasulamu bw'otyo kati weyongereyo olabe gye byaggweredde ano mukyotala alina enviri enjawufu ku z'abalala olina omutima omubi Mina nze kankubulira obalaba kuba Frank Abako yabaddeyo Frank Abako kati president takyali bbaawo ali ex wo lekera omutima omuvundu
olaba nakanga kayavudde n'obutindi bwe n'agenda ne bamuwa ebiteeteeyi ne babawolonda mu bulonzi nono omuwala yayegwaniza bbaawo ono wa iPhone Mina lekerawe mutima omubi oli mukazi mufuusa omunafuusi munafuta omunafutiifu omusikusiifu omwana wamuzaala dde obwannakawere bwaggwako dda ne bakunyiga n'oguma beererawo banno abakubeereddewo Mina ggwe abantu abajja kweyo baasideeyo eyo gyewayita embaga tobamanyi na muwendo abaana bakuyirawo omubiri lekerawo okwefula nti gwe oli mu kyotala omanyi Oluganda Fibi ebintu byodda byakola bya Luganda tamanyi nnyo Oluzungu beera ng'oddukirira banno nga bwe bakuddukira ku baasideeyo nosooka balangira nti bakuletedde ebidagala mu bifaananyi mu birabo naawe leka mukwano omwana we alina abakozi bangi bonna baganda bali mu nnyumba yemu mulinga ebajjali ya Lauda Ismail ya Lauda Ismail Jawula Lauda yagenda Uganda n'atulaga ennyumba ya maama we ng'erimu omuganda omulenzi ng'alinawo mukazi we muganda wokubiri ng'alinawo mukazi we n'abalala bonna nga baleesawo abasajja baabwe mu nnyumba banna ekyabadde mu nnyumba ya Ismail bajjali yo naale bali mu UK Ismail muyita Jawula Lauda Ismail Jawula biki nga bonna bali muli maama atudde wali bakamwana balamu baabo bonna nga bali mu nnyumba y'emu kyekimu ekiri waba Mina da Queen mulekerawo emitima emivundu okitegedde mumwefulankulu temuvuma bantu naate ffe tubasinga emitima emirungi nze nawulidde Fibi amazzi agenda okuba ku mukolo byebyo nno olutalo oli wakati wa Fibi ne Mina da Queen nsaba okoze comment section otuwe endowooza yo kiri mbutuufu bwakyo Mina da Queen kyeyakoze oba nedda era gwe obeera nga gwe Fibi gwe yayiwawo omubiri ne batakubeererawo gwe wawandiyeetaagidde abantu osala magezi ki nsaba okoze comment section otuwe endowooza yo ne full figure avuddeyo obubi nnyo n'atabukira Fibi ng'agamba nti Fibi yeesonyiwa obufumbo essaawa zino obufumbo si bwangu ate n'ekirala yeesonyiwa omwana w'abandi nti Fibi ayagala kuwasa omulenzi Fibi yagenda okuwasa omulenzi bingi nnyo full figure byayogedde ku TV naye nsaba obeere nga weerabirako ate otuwa endowooza okkirizigana nabyo oba nedda kati alabyo n'omwana TikTok ono w'amatama oyagala kuwasa gwe kennyini gwe wasa akalenzi toyina ssente otandise n'okukulumira abala gwe kye bayita obufumbo gwe commentment gy'oweetekako essaawa zino ku myaka gyo gwe mwenna muli bato temumanyi weetekako obuvunaanyizibwa bw'otamanyi kye babuyita tomanyi na kigambo laavu we kigwayo mumanyi okwekomberera ye laavu abala bamanyi okwegatta ye laavu ofaafaagana n'ensi nawudde mbate kimanyi gundi yampaddeyo zino gundi yampaddeyo nate gundi tannampa bannange tukoye emikolo egisonda n'obuleega n'obupale bw'omunda ne bakuyita ku mukolo ne bakuwa gundi lisiti nga n'akaleega k'omugole bakataddeko kani imagine nga buli kintu kwagamba nga yagenze mu deal mu business nga gyatamanyi gwomanyi kibaita obufumbo gwe okwakomaniga esaawa noteka empeta ku ngalo gwe mumanyi bino mwena bwolumya abaana ba TikTok banno bwe mwabeeranga mu cyumba nga munaza amasuwaani omanyi kyebayita empeta eno bali booza moozi omuntu wolinyira mayiro kalana oyoza amasuwaani kabavumenza olwaleero byebyo nno naye nga wonaawona Fibi waali nsaba Katonda amugumye kubanga akaseera kano kaalemu kakazigizigi akakulaba abantu abamwagala abamwagaliza n'abatamwagaliza abantu bangi bakyayogera ddala ebigambo bingi nnyo bikyavaayo abantu batono nnyo abaagala okulaba omuntu asanyuse naye nga nsaba Katonda amugumye era n'ekirala nsaba musonyiwemu olwa background noise nabwekityo kati engeri obutereevu ku Mado nga nnyonnyola oba ng'atangaazamu ku bino kuba ku nsonga ezigenda zitambula nti yavuma nazaala we maama wa Miss Dammam weewulirire kale tubeere nga tweyongerayo ku kirala Mado baamuwayiriza kino yateekako abantu ne bavuma maama wa Miss ekitaaliyo nze nga nze nakeera ku makya nga mpitaayita nensanga video emu ngeri ku page y'omuntu omu neninya ku live y'omuntu omu gwe sitagenda kwogera nenduumira omuwala oyo agiyo video eyalimu bazadde b'omukyalo oyo omuwala nampuliriza n'agijjayo Mado tatikangako omuntu kuvuma maama wa Miss wabula Rama bwe yalinga ku live ya Miss Dammam
yavuma maama wa Miss Dammam nga we bali abaavu nga we bali abaki nga wamusabiriza ssente atwalira akaana ke. Enkeera ku makya omuwala baali bamuyita Rose Nakate Rose we mbaseerabidde. Buli ali wano osobola ogenda ku peegi ya Nakate Rose. N'akola vidiyo ng'abuulirira Miss Dammam. N'amugamba Miss Dammam lwakubanga oyagala vibe naye oteekako otya Rama n'akuvumira maama wo. Lwakuba nti omukyalo ye tagambwako nti ne bw'obeera ku mazima ye tagambwako. Buli omu asobola ogenda ku peegi ya Nakate Rose kuliko vidiyo eyo ng'abuulirira Miss Dammam. Mulekerawo ovumaganya erinnya lya Mado. Olaba Rama yennyini yamukozeeko obulumbaganyi. Yatugambye temumuvuma wabula we mulaba vidiyo ye mugiripostinge esobola okugenda viral. Kati wakkiriza okuvuma maama w'omuntu. Ate Mado okuva lwe yava mweri wiiki gye yali alumiddwamu omutima bwe yajja wano ffe twanoonya vibe. Ensonga bwe ziri era ttiimu Mado nga kw'otadde ne Ssaalongo bagenze mu maaso okubeera nga bagumya Mado okumubeererawo, okumukansolinga, okumugumya okubeerawo naye mu mbeera gy'alimu. Ebigambo bingi byamwogeredde n'ebirala bingi nga bw'obyewuliridde. Nsaba okozesa comment section otuwe endowooza okusinziira ku butya bw'owulidde vidiyo kuba gitandikidde paka gyesembedde ate nga n'ebirala bingi nnyo ngenda beeta mu part 2 kuba wano eno vidiyo ewanvuye nga kubanga mbibongera mu part 2 ate nga n'amawulire amalala kw'otadde. Twogera ekintu nga tukirinako bwino ku sayizi zombi. So mulekerawo ovumaganya erinnya ly'omwana nti agenda ggwa era likes zaakendedde. Ffe niwe tunaatula wano abantu 2 naye nga tuli abantu ba Mado, buli omu awandiika ttiimu Mado, ttiimu Mado, ttiimu Mado. Okutuuza 1000 nga lukubanja Mado nga lukuvuma ebyobuwemu n'okutuuza abantu 200 nga bakuwaana tugenda n'200 nga baffe ne tutatula na 1000 nga si lwaffe. So people mukolenga ebintu nga mumanyi outcomes ezinaabivaamu. Mado tavumangako ku maama wa Miss Dammam. Mado tateekangako muntu ku live ye n'avuma muntu yenna. It is Rama eyavuma maama wa Miss ku live ye, Miss nga yeemulabwe mozi. Mulekerawo ovumaganya erinnya ly'omwana. Ife tugenda kwagala Mado mpaka Katonda lwali tujja mu nsi eno. Era Rama wonaaba owulidde vidiyo yange eno, Rama ng'otya Katonda ng'okimanyi wagenda ku nnyumba ye n'ogirambula. Rama njagala okwate Quran. Ffe bino ebigambo bye twogera nkimanyi ngenda kufa Katonda wange abimbuuzeeko. Nsobola n'okuba nga naakava mu tulo ne babimbuuza n'enziramu ne mbyogera nga we mbyogedde. Lwaki tebansasudde njogera kye nninako bwino. Nkimanyi Katonda agenda kukimbuuza. Rama kwata Quran, oli musiraamu, oyogere ebigambo babyoyogera obirinako obukakafu. Omwana ali innocent, muleke Mado abeere. Muleke twagale omwana kubanga Mado gwe mulaba kati wano gwe mutunuulidde ate ow'omunda asinga nnyo gono omu face. Because I talk to Mado every day. Every day. Oluusi nze mujja ne mu buliri ne mugamba buveemu n'abuvaamu n'atuula n'akuwuliriza ne face eri comfortable n'akuwuliriza ekitali ku muntu omulala yenna nga mugwira takumanyi nakumanyi. Okubira Mado n'omugamba yimuka n'ayimuka, n'omugamba tuula n'atuula. Oyo gwe mulabaawo namugamba kakati sebo onaabeera mu buliri n'abuvaamu nakugamba nvuddeyo n'akutunuulira bw'omugamba olidde n'akugamba nteekako vidiyo ndabe n'ateeka ku vidiyo. Omwana no gwe mulaba. Buli ali wano eno mbagamba mwagale Mado n'omutima gumu. Ono omwana ali real. Singa mufunako akadde ne mubeerako naye ne mwogerako naye mujja kukakasa who is Mado. Mado ekigambo bw'aba akifulumiza kiba kiwedde. Kasita kamu
Ebisingako awo ngenda kubanga nkomawo mu paati 2 byonna bibaye mu bujjuvu nga byatambudde na byonna byotawulidde naye nga ntwala okusima kwange libirala vidiyo yange kuba gyetandikidde paka gyesembedde ndi musimu nnyo ndi musimu ddala nsaba Katonda bwekyo musinga okwagala nolaba obulango nga tobusikipinze mukwano ndi musimu era neneyongera okujjukiza titulina valentine discount tusiba ebirabo gift hamper tusurprisinga tudeliveringa yonna gyoyagala tugende kasitotwa transport ate nga nkwotadde n'okuzulira omwagalwa gwe naye ali awo ng'obusabuusa omwagalwawo tokkiriza kuyingira ne valentine ng'omubuusabuusa nga tomanyi ddala kituufu nti oba omwami ono oba omukyalo ono anjagala tukwataganye jangu ku whatsapp oba tukubire ku simu tukwatagane tufuba okulaba nga tukuzulira omwagalwawo tumanyi ki ekituufu akwagala oba ayinayo omulala nayongera okujjukiza nti tusiba ebirabo by'emikolo okukyala okwanjula birthdays nga kwotadde n'ebirala kabe yakasamusamu ate nga kakuteesa buteesa tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo mukwano tojja kwejjusa nsaba kunsonyiwa olwa background noise naye nga all channel media kwakyali subscribe for more updates like share and comment ate nga nakutelekeka ntwala omukisa guno okwebaza buli abazeeko mu inbox yange nemumpagira nemumpa emirimu netukolera wamu surprise ez'enjawulo ndi musimu nnyo ndi musimu ddala n'abalala muneeyune mujje mu inbox twogere tukwatagane bakoleko bulungi nnyo ate nga mbasuubiza temujja kwejjusa